sokera kulokuba wange wange yakuze kiwedde naye waliwo abalala bagenda okukamiza abasinza mukama eyo n'abasamize Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV wona wesinzidde okubanga olaba Focus TV. Thank you so much webale nnyo okubeera ng'okikola abali mu Uganda, East Africa, abali mu Africa wamu ne diaspora. Thank you so much wona wesinzidde okubanga okola ekyokulaba Focus TV. Ate n'abakusubscribinga kusaba subscribinga watukuwa amawulire amalungi amawulire amanyuvu. Olunaku olwaleero njagadde nkuleetere ku mawulire agasinza okutambula ddala mu entertainment, mu politics, mu lifestyle, wona mawulire si malala ga Green Dad. Mpikinze interest mu story ya Green Dad. Ono Green Dad musajja muyimbi y'omu ku bayimbi abayimbira wano mu ggwanga lyattu Uganda, naye osobola okugamba nti ennyimba ze ziyinza okuba nti zimukuumira nnyo mu limelight olwa kubeera ng'ayogerwako nnyo. Yafiiriddwa omwana we Mulago era story ye ngikuleetedde, so wamu ne poliisi omukulu Lusoke Kituuma, ono mwogezi wa poliisi avuddeyo n'akakasa ku kya Bobi Wine agambye nti kabakole batya bo nga poliisi tebagenda kuva mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuusa nga bamaze okukakasa nti ddala buli kimu kitebenkevu. Story ezo bbiri tuzirina tuva ku Focus TV, tugenda kuba tuziwayaamuko zonna tubeere nga tumanya biki ebiyinza okuba nga maybe ebiri emabega wa story zino. Katukumi kutambula ennyo okufa kw'omuyimbi ono, okufa kw'omwana w'omuyimbi si mawulire makulu oba tegakyali mawulire kuba wagategedde awo wooli era bumanyi lwaki kyabadde bwe kito. Naye njagadde nkuwulire oba tutunulemu ffenna lwaki oba oli awo okufa kuno kukoze rounds kuli ku social media wonna, bantu babyogeddeko, TV ziripotinzeeko, radio zikyogeddeko. Headline enkulu ly'eddwaliro ly'e Mulago okubeera nti omuvubuka ono gye yeekokkola okutta omwana we. Fact yagamba nti abazadde bangi abasangibwa mu ddwaliro eryo nga balina ensonga y'emu, nga baleeta omuntu omulwadde ku ddwaliro n'atafuna bujjanjabi bumala, n'atafuna bujjanjabi mu budde obwambagirawo. Agamba nti almost kyatutte essaawa 3 nga tewali mulwadde yamwatendiizeeko. Kino nno kibaawo omuntu omulala yanzise n'agamba nti lwaki story yeetrendinze nnyo. Esokera ddala nina ka vidiyo omwami ono yennyini bwe yavaayo ng'ali mu lwale za NRM. Kati era mu bigambo bye byayogedde agambye tekiri ku NRM, tekiri ku NUP, tekiri ku ki, wabula kiri ku abo bannansi bonna okulaba nga batuusa amaloboozi gaabwe eri gavumenti ebikyamu bitereere. Bino n'ebirala bulijjo bannansi oba bali mu opposition bye bavaayo okugamba abantu nti mu ddwaliro eriri erya gavumenti batugamba nti nno omuntu ofuna service at a less cost oba at a free cost. Mulago nze naawe alaba nsaba ombuulire ya bwereere oba nedda, ddala likyali lya gavumenti oba nedda. Ebyo byonna bibuuzo bisigala eriffe abagoberera ensonga zino. Eddwaliro lya gavumenti tusuubira nti ogendayo n'oteeka ne bakusaba bye beetaaga ebiwandiiko ebikwogerako n'oweebwa service at a free cost. Naye malwaliro g'ennaku zino buli w'ogendayo bakujuliza. Actually waliwo ne yaŋŋamba nti otuuka mu ddwaliro erimu ng'olina okubeerako n'omusawo wo gw'ogenda okukwasaayoko kintu kidogo akuyiseewo mangu. Mu ddwaliro abalwadde babaddemu, abakyala babadde balina abaana baabwe bangi abalabikidde mu ka vidiyo nga bakugamba nti bazze nabo tebanafuna bujjanjabi, tebanafuna kufiibwako mu kaseera ke bajjiddemu. Kino kirekawa omunnayuganda, kirekawa omuntu ng'eddwaliro lya Mulago, kirekawa ne gavumenti yaffe eyatusuubiza okubeera nga omunnansi asobola okufuna service mu malwaliro ga gavumenti. Tugende ekiruddu, the same cases abalwadde bulira complaints ezimu. Tugende Kawempe, the same cases people bakaaba service ziri mu malwaliro gano. Ne malwaliro amalala matonotono mu districts ez'enjawulo n'osanga omulwadde n'agamba nti banzigyeko ssente, baŋŋambye ngende ngula eddagala opposite tebalina ddagala.
naye ng'ate wakusongera akalwaliro kake waliwo ka medical center oba ka pharmacy akake. So bino bye bisoose okusimula story eno okulaba ng'etrendinga nnyo oba ng'etambula nnyo. Tugenda kuba tufuna story eno owulire Green Dad biki byagamba, owulire ani amwanukudde, one of the foot soldiers amwanukudde mugamba bino bye twabagamba nga it is your time okuzuukuka mumanye ekituufu kiri ki. Tova ku Focus TV katukomewo. Tebitambula bulungi omwana nga afiiridde wano oyasikali aliwa wedansirita aliwa gwessebo jangu neŋŋange jangu basikali jangu neŋŋange jangu to neŋŋange gwe aliwa weda neŋŋange aliwa babano basikali babano Rabisa. Babo. Rabisi. Bulukwanjekera amaso kwigenda amaso mu ddwaliro. Bano abalwadde bansapotinga baabo. Banga bayogerako eby'eggwanga obujesigenda maaso mu ggwanga ekituufu. Omwana wange afiiridde wano. Si wansogera kulokuba wange owange yakuze kiwedde. Naye waliwo abalala bagenda okufa nga sogera ku nsonga eno. Bafuna bameka. Leero bafudde abaana basatu babebi owange wakuna waliwo abakyafa omunakeera nga bafudde. Alright. Nze nno saalina muwagizi we naali musaa kulimba. Naye munnaye bagamba munno mu kabi. 2 hours later. Era ndi wano kulesinga eddoboozi etegeeza eggwanga ekiri e Mulago. Omwana wange afiiridde wano nga tejaamufaako. Yes, amagezi gajja kujja ku mpaka oyagala toyagala. Ekibuuzo kigamba nti Green Dad enjaga onywedde ya ssente mmeka ekutabudde omutwe. Andi bebibuuzo bemutubuuza wakati nga tusudde emirambo gy'Abaganda baffe Basegirinya Muhammadi byemutubuuze nga tubuuza ku Baganda baffe Bakibala Majoni Bosiko Baganda ffe batala bayadde ku mulamuzi ba Bobby Yanga Bajano Gaddafi Akireo Edi Mutobe tubabuuza ne mugamba tuli banywi banjayi onywedde ya mmeka ssebo nabagamba tali muzira kulya tolibbira. Kino kimaasa nnaku kigimaasa mpalo yagalagana gagenda kujja wallahi billahi tallahi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabwa tukusaba genda maaso tojjaako kigere. Tova ku main Mr. President simanya bikyani. Taba ku main sigala obwotyo. Nababodaboda nyongolo bajukisa obudde buweddeyo temutubisa nammwe. Gwe bikaba kali Green Dad nabikaba 221 nsekennyini. Byokaba kati mu 226. Mmanyi obulumi bw'oyitamu. Am I sorry to you? No. Am I sorry to your baby somehow? Wakobe mu kibula. Zamwe mmanyi oli mudwaga. Mwe zamwe mmanyi nzani. You are nothing Green Dad. Basi papa wabaddeho. You are nothing to those people. Mbo wadde chief mobilizer biti. Babadde na Isma All Access ne bamutta. Isma All Access omumanyi gwe. Kyadaga takwa abasajja. Yemu kuba smart boys bayina ne basigaza bannakangubi. Mboka tukoloza you are something to them. Mboloko oli mukabira kanako. Betukababulira ko ne mutuyita banyube enjayi. Mwesibe bbiri temutukabirira. Temutukabirira buli afirwa kana geno kalye afirwa kama maho kalye kachala ko kalye naye bofo tusirikire. Temudda mutulekanira Mr. President bichani wegwanga semanya biche gwange lyavenda ku main. Genda masa awo tukwagala. Awo tukwagala. Eno bafene bakabe no bagobwe bakobechi awo mpaka magezi gangagaze. Omukutu gwenguddeko ogumu nga Lusoke okuva mu media center yesterday every week batuula ne bagezaako okuddamu ebibuuzo oba okwanukulako ebintu ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Lusoke ono mwogezi oba spokesperson owa police ye Uganda avuddeyo n'akakasa n'agamba nti bo police tebannaba beeteefuteefu kujja babyakwerinda mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere lwa nsonga kintu bingi ebigenda mu maaso bye basubira wadde nga tebalina musango gwe bamuvunaana wadde tebalina kye bamwetaaza bagamba nti bwe banaaba balina omusango gwe bamuvunaana Robert Kyagulanyi Ssentamu bajja muyita ku police akole statement naye ate y'omuwulira n'agamba nti si beeteefuteefu kujja babyakwerinda mu maka ge. Kati there are two statements that are contradicting themselves. One otugambye nti Lusoke otugambye nti bwe munaba muwetaaga mulina omusango gwe mwetaaza mujja muyita akole statement yamusobola omufuna akole statement. Second ate n'ovaayo n'ogamba temunaba beeteefu ba temujja kujja
babyakwerinda mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kati ekyo nakitufuleka kitwekera ebibuuzo kituufu kiri ki? If you're saying temunnabeera beetefu temunnaba kutuusa kaseera kamu kakugjayo babyakwerinda mu maka ge ate era temulina musango bwe munaba mugulira mujja muyitakola statement. Kati Omunnayuganda osigala nga weebuuza which one is which, ekituufu ki ekitali kituufu ki? So ebyo byonna bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, ebyo byonna bigenda mu maaso ng'ensi yaffe gye tulimu egenda etegeeza abantu abantu bagenda bongera okuba emituli mu institutions zemukolera. So nga ate kyandibadde nti omuntu yenna Omunnayuganda oba munnansi yandibadde akkiririza nnyo mu bigambo ebyogeddwa institution kati nga poliisi okubeera nga ekyo kyenkomeredde ekivaayo ye statement esalawo oba yeyeekomeredde ku biki ebiba bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So bwe mawulire gesobodde okubeera nga nkufunira olunaku olwaleero. Thank you so much gwe agubira Focus TV, nkusaba okusubscribinga era nenkujjukiza nti at least genda ogwagire baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakwatire omukolo gwo. Bonna batuwagidde abakola booking zammwe waliwo nga 21st waliwo 22nd. Thank you so much abatuwadde agamba nti wadde mutugaba service nyingi naye mutuweeko 2 oba 1 abo kimukola kyamaanyi. Waliwo n'agamba nti Focus nze mujja kunkolera byonna nawe ekyokola kyamaanyi nnyo. Banonyeeko bakolere omukolo gwo ubeere nga naawe ofuna kyolina ofuna. So nga ate ne Focus Farms and Chicken Supply beekwate bakufunire enkoko ento ennungi era bakutuuseeko service ezituukanye n'omutindo mu kulunda enkoko z'ennyama. Nze Ade Wilberforce Sekino Muyanja. Of course tusikane ensozi zaffe zijja mu maaso awo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi